Inside Story Uganda, real source of political updates. Abakulu tulina Honorable Luta Maguzisa Makula yali omubaka wa Parliament owa Nakaseke South ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Sebo webali kujja akawungezi konna ku lwaliro. Sebo neyanziza nnyo omukisa gompadde akawungezi ka leero. Njagala kwebaza abali kulaba obudde buno, nkimanyi nti embeera gye tuyitamu si ya bulijjo, naddala ffe eri bannayuganda tulina bannaffe bangi gavumenti be yakwata neewamba neebasiba, baana b'NUP bangi bali mu makomera, era twongera okusaba bannaffe abakulu abali mu buyinza abaana bano mwali badde mubata nga bwe mutuula ne bakazi bammwe bagirlfriend bammwe famire zammwe ne mulowooza nti muli ba kitalo nnyo. Even these people matter. Kituluma nnyo okulaba nti n'abalamuzi musirise n'amaloboozi amalala agaalivuddengayo muvaayo ku bitalina makulu, naye abaana bano batuluma nnyo. Ssebo omukulu Museveni ozi wagamba walwana nga bwe walwana n'ojja n'owamba abaana bano ku nsonga ezimu lwaki baali badde bateebwa ze zimu kuzaakutwala nsiko. Njagala kusembyayo mukama wange ku kadde kano kompadde olunaku lwa leero nga nsaba abantu baffe mukozese nnyo ekintu kye bayita ubuntu. Nze nali nkozeeko mu kitongole kya UN, ntambula nnyo ensi yonna okwawukanako n'abakulembeze abalala, nze ateekubagiza kubanga I know what it takes to be a leader in this world. Naye kye twagala okubasaba, ennaku zino waliwo akabinja k'abantu akeerowooza nti bo bakitalo nnyo mu nsi yaffe Uganda, bawamba abantu, babatemula eyo, batwala ebibanja by'abantu yonna, babagoba mu ntobazi. Nalabye omukazi ono eyabadde ayagala okwesuula mu motoka. We don't take it for granted. Kwani abasingamu okubonyaabonya abantu bano. You came here as refugees. Omuntu abadde waabadde, gavumenti weeri, ngeri gye yajjamu yeekimanyi weeriwo. Lwaki abantu bano temubafunira we babeera? Ne mubateeka ku bunkenke, simanyi muve mu ntobazi, abamu mwagenda okujja ne muwano mu ggwanga. Abantu abo babaddewo mu bitundu. N'olwekyo Ssebo nkirabanga kitwala gwe kembadde nsengako. Abantu abo batuluma, mubafunire babeera. They are Ugandans, temulina kuba entobazi tuzeetaaga. Temutusinza ffe kwagala ntobazi ate ffe okusinga bannyini nsi. So mubakwate bulungi, mubafunire babeera, ne bemuwa compensation, mugibawe kuba ssente weeziri. Rogers Mulindwa mwogezi wa kibiina kya NRM, Ssebo naawe tukwaniriza. Mukama yeebazibwe kubanga tuzzeemu ne tusinkana nate Sunday eno. Sunday wedde tewalabika. Sunday wedde nali nva Sunday wedde nali wa eri nali Morocco. Wali Morocco. Twali tulina okusamba omupiira naye ekyomukisa omubi friendly zo ne muzijjawo ne baziyimiriza olw'obulwadde bw'Ebola. Okay. Naye njagala nsanyusa okuddamu okusanga Honorable Tamaguzi kuba ku sheno yennyini nalangirira bwe muve Bulemezi nti talidda mu Parliament kisanja kino naye nga mukwano gwange kama abo bajja ne babba nsanyusa omusanga ate n'abakulu abeekokolaga bwe temwamukola nga munna Igo abeera wano era asuubirwa okubeera wano. Njagala kubaaniriza bannaffe bano jo nga bw'omanyi ndi musajja Museveni mwami Mulindwa tobuusa kyayogedde nakati akyabeekokkola mukulu wabba akalulu kange Nakaseke n'oleeta n'amajjo ntumule kyabalojja okujjako nga Honorable Tamaguzi agenda gamba nti abamu byakalu badde balina emyaka 3 4 nti emabega eri tebaalingawo mubba nga bazaalibwa wano awasembayo nti tewantemula mwali muleesa 10 nga nejolisi wammwe n'obaayo emyaka 10 nga gwonteekayo n'okulembera abantu waffe obusajja buno bulina olugezigezi bakuyambye naye mbadde nkugamba musajja mu Advent nejjo abakyala aba Advent mu ggwanga badde bakulembeddemu okusinza n'okusabira eggwanga lino naye nga balina omuntu okugamba nti nze ono ntuma. Njagala nammwe basaba bali wano gavumenti ye NRM ebayaayaanira okugiweereza mu bintu byonna mukkirize muddemu omulango ogwo nti nze ono Ssebo mwai Museveni ntuma oba gavumenti ya Uganda ntuma tuweereze eggwanga lyaffe kuba ffenna tujja kumaliriza nga Uganda eno tugireseewo. Ebale nnyo. Honorable George Musisi omubaka wa municipal y'Ekira nalabye olunaku lwajjo yakoze akabaga kabadde kabaga ogubaga
Sajja balina ssente bano gubaga. Nalabye obadde omuyiwako wano nti yawanze ebigambo. Yawanze ebigambo yakoze ki? Leka. Abalabi ba Ego bonna abalabi NBS balamusizaako n'abakulu bendi nabo twebaza Mukama atukuumye. Tekabadde kabaga kwabadde kwebaza Katonda. Okwebaza kya bugunjufu ate kya bwa Katonda. Eddiini gy'osoma no akuli kira division chairperson UNRM yabaddewo okusaba kuba kati ndi mubaka wa kira inabe NRM kubanga ate mukira batono nnyo si era nze gwe ndavuganya nabo ku kalulu okandidate we NRM Mwami Museveni yafuna obulu 8 ngo NRM afuna 10 kitegeeza n'abalonda Mwami Museveni nga tebamulonda naye ekyo nga tukijjeko Sebo Honorable Tamaguza yogedde ku basibe baffe waliwo n'abantu abaabula olunaku lw'eggulu waliwo omukyala Sarah Nantumbo yafudde Sarah Nantumbo eri mukyala wa omusajja omu abaabula gwetaddamulira talabikangako ekyennaku nti Sarah awerekedde mukyala Kibalama naye yafa omwaka oguwedde nga akyabanja bbaawe kakati no kino Adam tekiriimu tekyandibadde kya bibiina omuntu okubula obubuzi twalabye mu palamenti era jjo mu kusaba okwo Komwaisa Kabaga najjukiza abantu nti omubaka w'NRM yawambibwa n'abulawo namala wiiki emu naye nga teri w'NRM ayinza kyogerako kyatwala opposition okukyogera mu palamenti banago era bwe yakyogera Honorable Ssenyonyi abasinga omukubiri nga lubali b'NRM kubanga yali ayogedde ekibatasobola kwogera so singa enkyabukeera era nga tusaba Mukama kireme kuba nga bamwine abuze kiba kibi nnyo nga Rogers senza na kukyogerako kuba atya nti abalina bamwine mbamanyi saagala banyiza n'olwekyo nze ndowooza nti ebintu ebimu ebintu ebimu anti etteeka liba ligamba nti mu ssaawa 48 mu muvunaane muba mulina omusango mumukuumire mu kifo ekimanyikiddwa ne mugamba nti okubanyola wiiki 3 nti ab'enganda zibamanyi gyali nze ndowooza twandibadde tetugamba bwe kityo ndowooza bwe mwali mu palamenti luli nga Lop ayogedde ku nsonga eyo vice president yavaayo n'abawa yali akola reply kitegeeza nti ono taba kukyogerako okuddamu kitegeeza nti onamazi kyogerako nati n'ekirala ebigambo bye tebyawa ssuubi ku bantu bano kyeŋŋamba nti okuwa essuubi Adam nga lizimbiddwa ku kikyamu kubanga essuubi ly'ogamba amaze wiiki 3 nga abuze tekyandibadde kyagamba nti kyaku debating nti kale tugenda mumota naye mumukwatidde ki lwaki omubaka n'omuntu yenna n'atabonebwa taba mubaka lwaki ayinza okubula so nze ndowooza nti ensonga enkulu ennyo Adam nti ebintu ebitatwawula mu bibiina ebituufu tubiwagire oba tubivumirire si nsonga kikoleddwa nti thank you Mwami Fred Babwine mubaka wa president akulira ba RDC ne ba RCC wano mu masekati g'eggwanga tukwaniriza namusiza kuba tulaba batulaba n'abatuuliza mwena mbalamusizza mbeebaza emirimu gy'enjawulo gye musobodde kukola okulaba nti eggwanga lino ligenda mu maaso ne banywanyi bambadde maze kabanga tikyabalaba naddala mukulu Lutamaguzi nsanyuse nnyo kubasisinkana wano lwaleero eggwanga lino tulina olugendo lututambudde naye mbakubiriza mwenna laba nti olina ekyokola ekireeta emmere ne sente mu mpale wadde omusana guno guzze mu bitundu ebisinga obungi tugujja kubagga wankomerero naye n'obugwanda badde eri mu nkola balina olugero nti omulimi tatunula wansi waggulu akubuuza nti enkuba enatonya ddi otegeka ennimiro yo enkuba bw'eba ezze ekusanga ng'oyeteeseteese n'olwekyo ebitukwatako bingi naye laba nti olina ekyoteeseteese ekyokola ekireetera emmere ku maka ne sente ekyokubiri njagala kweyozayiza eggwanga lyonna kulaba nti twava mu byokulonda ne tutuuka ku nkomerero nga gavumenti erondeddwa baminisita babalonze n'okulayira balayiridde ne palamenti emaze kulayira kati ebyokulonda byawedde ebyawaggulu wasigadde LC1 ne LC2 zokka n'ekimakubiriza ensonga kati zonna oba wawagira President Museveni wati wamuwagira kati President wa Uganda
n'olwekyo bwe tubanga tutunuulidde ebigenda mu maaso tubitunuulire ng'Abannayuganda abatakyali mu kalulu abaagala eggwanga lyaffe ligende. Wabale nnyo mwami Fred Bamwine. Njagala tutandike n'omubaka wa Parliament. Atulaba tusuubira okwegattibwako Honorable Kibedi Nsegumire naye mubaka wa Parliament akiikira abantu ba mityana ey'omambuka ava mu kibiina kya NRM, tumusuubira mu ddakiika nga ziizo. But for now tulina omubaka omu gwe twatandika naye Honorable George Musi nga tutunagenda nnyo ku byabadde mu mbaliriro eno. Abavuganya nalabye we babateekateekedde president w'eggwanga yabadde ajja bwe mwasigadde muli ku byammwe. I've seen some Ugandans bavuga nti kyemwakoze tebaakitegedde. What was that? Of course, Adam, tewali kintu ky'oyinza kukola abantu bonna ne bakitegeera mundi gwe gumu. Ne mu kibiina waliwo abategeera amangu, waliwo abategeera ng'oba nnyonnyodde n'abalwawo. Okukisogeza ekisooka ekkololo lwabadde lutuula lwa Parliament. Yes. Mu practice za Parliament naddala eya Commonwealth gye tuze tugoberera ebimu ku kwekalakaasa okukkirizibwa kweku. Ekyokubiri, ssemateeka wa Uganda awa eddembe omuntu okwekalakaasa mu mirembe. Okumu kwekalakaasa okukkirizibwa mu Parliament kwa mirundi ng'ebiri oba esatu, okutuula oba okufuluma kikkirizibwa. It's a protest. Era ekyo kiri mu mateeka. Kati okwekalakaasa tekiri kyagamba nti lwaki gwe weekalakaasa. Gwe Adam si gwasalawo lwaki neekalakaasa. Bwe mba sirina kyenkukkosa. Weekalakaasa gwasalawo. Kuba eddembe eriweebwa eryo. So mwabadde mwekalakaasa? Yabadde protest, yes. Nga mwekalakaasa ku ki? Kubanga bannammwe ababaka ba sayidi eri baasituse ne anti Adam kyenkunnyonnyodde kigamba nti okwekalakaasa eba decision ya buntu. Okay. So mwabadde mwekalakaasa ku ki? Twekalakaasa olwa kati era okigasse nnyinza kigatta ne abantu abagamba nti luli nga temwalabikako abamu ku State of the Nation. Abamu beekalakaasa kuba kyali optional, kyali nti abaagala okusigala awe. Nakyo kabonero ka kwekalakaasa. Kwekalakaasa ku ensonga ezimu ze tutakkaanya nazo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Nga emu njogeddeko y'ensonga y'abasibe ba byobufuzi. Tugyekalakaasaako. Kati tufuna ekyanya ewali Mwami Museveni okumu kwekalakaasa okukkirizibwa kweko kuli mirembe. Kyovula nga teri yabasibye ne sipiika tekimenya amateeka ga Parliament, tekimenya amateeka ga ggwanga. Abamu bakitulidde ng'obusiiwufu bw'empisa. Anti kyeŋŋambye ekyo Adamu nti ebintu ebimu tebitegeereka mangu ku buli muntu. Era n'oyo akyogera bw'atyo naye alina eddembe eryo. Eddembe kye litegeeza eryo. Waliwo eddembe ery'okutegeera amangu, waliwo obusobozi bwa buntu. So message yemu yatuuse kye mwadde mugisindika? Anti Adam bw'oba okwekalakaasa tekukola nti nno kakati results kize mufunyeemu. Okwekalakaasa akikoze aba asindika kabonero. Ekyenjawulo kyandibadde kya kasuka mayinja okuli mu mirembe kwe kukkirizibwa. Kakati message oba yatuuse kireeri naye kakati ono alina eddembe lyakozesezza. Era kyekimu abatugambanga lwaki ono mufuluma, lwaki kwekalakaasa kusindika kabonero. Nga mwalabise bubi nnyo. Maaso gaani? Eggwanga. Eggwanga gwalyogerera? No. Naffe tuli mu ggwanga. Abalabye nga muli awo. Ate ffe abalimu abadde beekalakaasa otugobye mu ggwanga. Era ffe nze sinalabayo atukuba mayinja nti mwalabise bubi. Jjo nabadde ebulindo nabaka 18. Abantu bonna abeekalakaasa babaaniriza mu nduulu. Nga sinalaba yatukuba mayinja kati ggwanga kiri oyogerera eri. Well, Mwamulindo kule bino otingawo nga sinaba bagenda mu details zino. Abakulu message bagisindise ndoze yagguse gye babadde bajagala. Nali wano luli nentegeeza abatulaba nti obuzibu bwa opposition ya Uganda ye kalicha yakazanyiikirizi. Wega babadde ne comedy oyo bulamu bwabwe bwonna. Ensonga zaabwe teziri mugumba kubanga bakwe nti babadde balina obubaka basindika eri Mwami Museveni nga president bamumanyi nti waali era gavumenti eno baamala ogikakasa bo bennyini nakugamba luli nti kasita simanyi n'ono minisita wa oweekikiriza owaki Honorable George
tebamuwa okay naye kasita deputy w'akakiiko kakati mukimanyi nti ekyo kiri kasita baamala nakugamba luli nti kasita abakulu bano baamala okukkiriza nabo ne baleeta oludda akulira oludda oluvuganya ne baleeta n'ababaka ne baminisita baabwe bwe tusasula emisaala kabineeti eyo ekisiikirize bafuna emisaala baamala okukikakasa nti Mwai Museveni ye president kati baba baagala okugenda wa Mwai Museveni nga waliwo ensonga ezibaluma kituufu okubeera n'ensonga zaabwe era president mwetegefu obaniriza era nze n'amala ngamba wano nti weekend baagala kulaba president oluva wano nga nkubira omuwandiisi ow'ekyama oba omutina mugaa nti sebo oba jjajja Nalweyiso nga mugaa nti abaana baagala wano baagala okujja kulaba ku jjajjaabwe nga bagenda ekyo kiryoke tewali wayinza kukiwakanya naye bino ebyokudda wano situka kabooti simanyi kola booti katemba ono tumulabi ojjukira nti eno budget gitwalde tusoma bo bennyini baakolako eyaabwe eya 71 trillion kati babuuze nti yakomawo baakola budget yaabwe ne basasu omanyi ebyo nno okutula obutuuzi that's allowance bakola alternative budget ne bagikola bakkirizibwa mu mateeka okukola anti bwe yamala neeragawa erina kulagawa yalina kulagawa yalina kulagawa etaatuuka ebiwa okusooka kyembaagalako kye baakola ekirungi kyenjagala nti mu bajeti yaabwe eyo eya 74 trillion baategeeza eggwanga nti Mwai Museveni akulembedde eggwanga lino bulungi nabo balyewuliramu emirembe tebasobola okuraisinga 74 trillion okuva ku 5 billion ezaali 1986 kyeggwanga litambula era bw'olaba bajeti yaabwe yali 74 nga yaffe eri 84 trillion kitegeeza ekyo kyali kirungi nabo basiimye engeri gye tukuttemu eggwanga lino naye bino ebyakatemba bino lwaki omuyita akatemba because bakuga tuli babaka ba parliament eyo platform gye twabadde tulina okulaga obutali bumativu ku bintu engeri gyebiddukanyizibwa mu ggwanga okusigala ng'otudde wano okola biki obyo so what does that mean to a president general kati so what naye singa omuntu yavuddeyo n'agamba nti ffe tujja kuba nze mbabuulidde the president is willing to meet you bwe mba mwagala abawulirize bye mwagala omugamba tujja kumugamba nti president abasajja abo baagala okusala naye jjukira lumu twagenda mu bintu bya ipod ebyo nga tukaayana n'abasajja ba FDC ng'eno olweggulo tumala kutuula ne tuteesa bulungi owekitiibwa honorable mukyalani so the husband was a minister wawa ow'ebusoga salaamu Musumba nga buli kimu mu plan zonna mwali naye nga mugaga sijja kulabika nze sijja kujja naye mwe mugende push for our things ngera bannaffe bagenda ne babipushinga nokyo nze ndowooza nti opposition eno bwe tubaba okugizimba zino engalo ze baba bakubidde nga bali ebulindo badde bakubira mulabirizi amanyi kasaba bawo omulabirizi awo yaba taking over naye naawe ng'omuntu bakyakusuubiramu ebintu bakyalowooza oli muntu muvuuka muto osobola obbaweereza basobola okukubira engalo naye ebiri bye mwakozese nga wabyogedde olaba olemeddwa okuzimba NRM kati wamagezi okuzimba opposition tebandibikubidde honorable Lutabaguzi mu ddakiika 2 zokka ku bano kye baalaze ku state of the national address tebalinnyayo bano abali ku oluvuganya gavumenti tulaga nti tetuli bamativu ku kusoma embalirira bwe bazze kituufu naye basigadde bayimiridde rather batudde era akabonero ke baga nti kabaddira kakulaga butali bumativu bino abavuganya bibatwala wa ekisooka nti olw'okuba nammwe mwakirabye nti nno nti kyanjawulo nnyo ensonga lwaki mukiteesaako naye ku ggwanga nga we lifaanana oba opposition atudde oba ayimiridde oba tayimiridde ebizibu ebiruma Uganda bingi nnyo ogenda mu ddwaliro tebajja kubuuza etakyali ddagala nti lwaki aba opposition tebayimiridde amakuba amafu bannansi be babunzabunza mu nsi yaabwe so omuntu ebyo tabitunuulirako nnyo ekikulu nti ekiseera kyonna waakulabira olina omukoledde ye kye yeetaaga kuba abantu ba bulijjo tebeetaaga ebyo bitiibwa kisimanyi gundi ajje mumuyimirire mukole eki ebyo betulaba ebyo bemuteesaako ennyo abantu balina ebizibu byabwe abantu batunuulira emisolo emiyitirivu abantu batunuulira okuba nti nno nti essente zibuze discussions ezo nze omukulembeze ne bwojja kati kiringa oba oli akubidde saluti oba takubidde does it change anything much abantu bo kye beetaaga
nti ababaka baabwe balonda babalinze okubaweereza. Gwoba onoonya bitiibwa simanyi bayimirire gy'oli simanyi bakukolere ki ebwe butiibwatiibwa tebikyalina makulu mu nsi gye tulimu nga ffenna tuli mu nnyanga. Naawe okimanyi nti crisis gye tulimu because we are in a crisis. We're in a political crisis, social crisis and economic crisis. Era ensonga lwaki nti ne gavumenti ebaddewo emyaka 40 buli lwejja ekulaga ng'etandika obutandisi 40 years. Mwaba mwine message mwagifunye okuva eri abakulu bano? Adam, njagala kukubiriza abanyumirwa ebyobufuzi nawe nga mwekubanga bikubiriza okubeera buli kiseera ng'ogoberera ebikutambula mu ggwanga. Abakulu bano waliwo nali nabo wano kushoyeni ne bagamba nti twala omuntu kusobola kugenda kulayira kororo mu palamenti nga pulezidenti si ye principal bakyogerera wano. Okulonda bukwaggwa abantu amasuuti ne bagagayo gye ne bagolola nagenda nga bagenze kulayira nga principal tali si ye pulezidenti ne balayira. Okwali kuddako kwali kwogera kwa pulezidenti titusobola kulinnya waali nagenze kulaba entebe nga bazikalidde mu bulungi. Kati bano balinga ente eri ku kyoto wagumaaza kubanga singa wadde naye kwekalakasa mu mirembe kukkirizibwa. Kukkirizibwa era kiba naye lwaki olaga abantu olimba abantu nti oyekalakasa ng'omusimbe buguyingira mu nsawo kuva kwekalakasa. Nze omuntu ayala yekalakasizawo mu byobufuzi obumanyi bamuyita zeretwawula naye bano basigadde bano ensonga zibuugirako mwamba mwini ze njagala otunuulire nti baziteeke ku meeza tuzizoogera bulijjo. Olwedda akugambye nti abaana abakwatibwa ku byobufuzi abakyali mu makomera embeera y'eggwanga nga bweyimiridde baagala bino bikolebweko. kati bwe bakozeyo batyo bafulumye kugambye omunabyabufuzi ayekalakasa bunalaba yali mwami zetutwawula yafuluma n'omusaala teyagutwala nagamba nze bino sikanya nabyo. Naye bano omanyi emmese bweba ekuluma ojja kwesanga ekigere kyonna ng'ekimazeyo naye nga togiwulidde. Bakulimba wano nti weekalakasa naye ng'omusimbe buguyingira. Bakulimba wano nti weekalakasa naye omusimbe buguyingira. Kati awo tiwali mu kwekalakasa kwamu kubanga obanga balina ensonga esimba nandibadde manyi bwebanga ensonga egwa mu Attorney General ekiwandiiko bakiina bengeginze gavumenti officially. Naye bino ebyokulimba balonzi tubalwanira tulina bita era kati palamenti bwebe si ye weekend ojja kulaba nga basalawo ensako yaabwe n'abannamawulire temujja kubeerayo bagenda kwegalira wali bekola ekigenyi. Nkweyanziza Kanso George Muse tandikirawo embalirira mwaka 2026 2027 omanye ensi buli muntu agiraba mu ngeri esinzira ye bwabeera eyo tuvuddeyo Kanso akati mpaka tikitikamu ye muganda wange mwami Mulindwa ensi agiraba nti wosinkana mwami Museveni ng'ebizibu bikoze eki biggwawo nti bye batwale musinkane mwami Museveni ujje musinkane mwami Museveni gwasiba musinkana bikirago akati ono yabirabira gyali kati abaka ba opposition basalawo ensaku kugamba omuntu batimwadde mu communicating eri president bwe mwamulabye togere ku debate bwe mwamulabye bwe mwamulabye ne mwekalakasa segeza na mwadde mwagala ye ne Kanso George Muse gotuga nti gwe mukisa gwa balinda kunga mwami Museveni ali awo amuyina okumulaga sigamye nti gwe mukisa kubanga tetwa kimenye obumenya omanyi nagambye nti abantu byoyogera tubitegerera ku stage yenda waliwo ababitegeera amangu abalala babitegeera oluvannyuma nagambye kubanga mu parliament gye tugenda nagambye lwadi otula lwa parliament otula lwa parliament mwami Museveni atule buli lunaku kakati gwe kennyini sipiika bw'ayingira basigala batudde
so babadde bekalakasa eri oli kakati bw'obanga nga kyabadde naye ate n'ekirala okwekalakasa gwe beekalakasaako si yasalawo engeri gyeweekalakasa kakati bamwino bamuwendwa mbadde sibasuubira kugamba nti banne mwebali kwekalakasa mwekalakasa bulungi kubanga twekalakasa ku bo bano bo naye bakubuuzisa kanso nti bwe mwakikoze then what abayimiridde then what no mwe mwekalakasiza okusirika ovaka then what adamu nakuzeemu naye kankiddemu era nagambye nti okwekalakasa ne bakasukira amayinja nsuubira nti oli musajja muisiraamu era ogenda mu mizikiti buli lwakudamwadde mu katemba nga tewali kivaamu bwomugenda mu mizikiti ne tugenda mu kanisa sitaani yagwawo kati oli bwakubuuza nti bwogenda mu kusaba then what omuddamu nyweza okukkiriza kwange omuddamu kyo nyweza okukkiriza kwange webale tugende ku mbalirira eno trillion 94 plus ezayisiddwa oba ezayanjuliddwa eggwanga bikulu ki ebiri mu mbalirira nga omwagiyisa nga parliament but also egenda kukosa etya munauganda atulaba neyanza adam ekisooka nja kwogera ku bikulu nze byendabamu kansooke ku birungi mulindo asanyuke ekisooka kankwate n'olupapula okwongera sente waliwo sente nyingi ezigenze mu etuta human capital development okulaba nga ebintu nga emisala gy'abasomesa egya primary gibadde gisuubizibwa okumala akabanga bakitaddemu sente gigenda kwongerwako n'abasomesa ba arts ntibagenda kwongerwako kasente ekyo kintu kirungi era omwo mwe muli ne sente zigenda mu bintu ng'ebyobulamu okuzimba health centers empya kubanga ebyo ebintu ebikulu okusoma n'ebyobulamu bye bikulu byogatta ku muntu kubanga ebintu byonna bye twagala otutuukako ng'eggwanga tubituukako ng'abantu balamu era nga bayivu era n'olwekyo ekyo ndowooza okukyongeramu ssente kirungi waliwo budget of course yayongeza emisolo ku bintu ebimu ebinyiga abantu aba buli omu okugeza essaawa zino buli muntu akaaba kwekalama kwa bbeeyi y'amafuta era tulowooza nti bwe tunagenda mu financial year mu buli ngeri nakuba bwebimu ku byayongeza omusolo twogedde ku buto seminti kati ebintu ebyo birina effect ku bintu birala bingi ng'amafuta nti gajja kusindika ebintu ebirala bingi nnyo era kikosa buli muntu yenna ate nga tukimanyi nti budget ejja nga teyina makubo mangi geetemye okumalawo ku kizibu ekinene eky'ebbula ly'emirimu kaakati oyongeza cost of living esente ez'okubeerawo buli lunaku kubanga amafuta gongeza buli kintu olwedde buli muntu bagakaaba kaakati omusolo gagenda kwongera gakola ki gwongera waggulu nekibanga kigenda kutwala ebintu bingi nnyo kigenda kukosa ebintu ebirala bingi nnyo kubanga nalabye olwedde baasi zakozedde ekiwandiiko nti zongeza 5,000 olwemu gye nalabye so kati ebyo byantambula byokka naye tukimanyi nti n'ebintu ebituuka ku muntu wa bulijjo owa wansi abantu beekwasa nnyo oluusi kwekwasa oluusi kituufu ebbeeyi y'amafuta okulinnya kati kigenda kukosa buli muntu ekirala kyekya gavumenti NRM egenda otuukiriza budget eno emaze ebbanga ddene emyaka giri 5 ne guno era boogera nnyo ku kintu ky'okuteeka ssente nti mu nsawo y'omuntu era ebimu ku makubo gayitamu ensonga ya PDM era ne kuno bagitaddemu ssente za trillions oba 2 point something naye ebituli ebimu ku bikosa enkola ennungi y'okulaba nga ssente zituuka ezo ze bataddemu tumanyi tebigenda kuzibibwa ng'obuli bw'enguzi ne boogenda mu ekyo teweetaaga kukiwuliriza kuva opposition ne boogenda mu alipoota za auditor general ez'enjawulo zijja zikulaga ebizibu ebiri mu implementation ya okutuukiriza ensonga zino nga tewaliwo kye bagamba oba kipya ky'ogamba nti mu kulutalo mu kulwanyisa enguzi ebituli bagenda biziba n'olwekyo kitegeeza nti ojja kubanga oteekamu ssente naye nga ba beneficiaries oba bazituukirwako kuba bo batunuulira nnyo omuwendo gw'abantu abangi naye bw'otuuka kye tuyita quantitative naye bw'otuuka nti kwaba abangi bameka abakyusiddwa oba ssente mmeka ezibuze kizandibadde owaana nti 8 bafunye
naye ate oba boli awo ku munanda bandibadde nga 30 be babudgetingira. So ekyo sirowooza nti kigenda kukyuka kuba enkola eno tugimanyi. So njagala okulowooza nti omuntu owa bulijjo egenda mukosa etya, waliwo ebigenda okumukosaako butereevu nga byenkugambye emisolo egimu egyalinnye wadde girekanga emitono negisindika ebintu ebirala bingi. But bw'otunulira bitwasoosoowazizza mu mbalirira eno, bw'otunulira ebyokwerinda ndowooza ebyasinza okufuna ssente nnyingi about 10.2 trillion. Gundi biri eri kiri kyempise gundi bye byasinze biri ndowooza birina 13. Education and health okay ng'obigasse wamu but bwe mba mbimenyeemenye nga mbyawuddemu security 10.2 trillion Uganda shillings, then nojja ku transport infrastructure development ebyentambula 8.8 trillion nguudo biki then bw'ogenda mu byenjigiriza ebadde oyogerako 6.7 trillion ebyobulamu 5.2 trillion ebyobulimi mbadde mbinoonya wano kubanga tusiba tugamba nti ye backbone 2.2 ye economy yaffe 2.2 trillion bye twasoosowaziza mu mbalirira eno byebi byennyini bye twaba tetulina okusoosowaza nga tukola allocation ya ssente. Of course ebintu ebimu kakati nga security sente nyingi nnyo mwezi kwezo baziteeka mu gundi gye bayita classified. Bo bajja kugamba nti security buli kimu kwe kitambulira, naye tukimanyi nti ezze erinnya nga tulinga abali mu lutalo nti security budget ejja erinnya ng'ate biri ebirala kumpi increment oba okulinnyisa kwabyo tekwenkanakana n'ekyo. N'olwekyo n'ekirala era ekikwatagana ku ekyo nti wakyogeddeko ng'otandika n'ogaa nti ssente nnyingi ku budget eno bagamba ndowooza ebitundu 5.2 buli 100 bigenda kuva mu domestic financing bwe ssente zinodwa muno munda mu Uganda eziva mu misolo. Naye ate tukimanyi nti nno ekimu ku bizibu by'okukuŋŋaanya emisolo wano ekibadde kijja kyetuvumirira buli mwaka naye nga tewalabawo nnyo kikolebwawo nti tebakufuba kulaba nga bongera ku bbeesi oba abantu abavaamu omusolo okugaziya bakwata abatono mu abatono abali omusolo omwangu okujja ne bongera ne bakubinika. Kajja kwesanga nga gwe Adamu olw'okuba bamanyi nti omusolo gwo bayinza okugujja ku source omusaala ojja kunywa amafuta ojja kukola ki kati ne baba nga weesanga osasula omusolo mungi nnyo n'akatono kosigaza nga kaneeti era ogenda kukozesa naye ate bamwine bw'aba atunze ente ze ku faamu. Waliwo omukyala yagamba nti yazimba essomero mu kutunda ente ze 2,000 nti ayinza okutunda ente 100 n'atasola n'omusolo baba zipikinze ku faamu n'asola n'omusolo mpa kyakulabirako. So kyengamba nti ekimu ku bizibu bya kunoonya omusolo mu Uganda tulemeddwa ofuna eddagala nti tulemeddwa tutya okulaba nga tugaziya mu amakubo agayingiza ne kubeera nga abatono tebawulira nnyo pinki yakubinikibwa ne kiryoka kijje ne kubiri byobadde ogamba nti naye priorities zaffe zekinga eggwanga. Mwami Mulindo, how realistic is this budget? Bw'otunulira increment, I think last year twali rather omuwendo gw'ensimbi ya budget yaffe gweyongedde kati twogera ku 84.4 trillion, but how realistic is it? Oba kiyinza okuba ekizibu kurealizinga estimates mu mbalirira? Kituufu nti twalinnye ne percentage ya 16 wegamba okuva ku 72 ne tugenda ku 84 that's 12 trillion ezayongeddeko. Naye muntu yenna bw'oba okola budget yo ne bw'obeera waka olina okukola ekyo ky'osuubira nti kijja kukuyisaawo era olwana okukituukako. Oluusi biyinza okugaana, oluusi bisobola okutuukirira. Naye abakulu bano abatukiikirira mu parliament bamwami Lutamaguzi be baaliyo kubanga ono George abisanze ye naye be baaliyo baatuula ne byayita mu process yonna ne bagamba ensimbi zino tusobola ozifuna. Kati ekikulu kiri nti brains 529 bwe ziba zaatusalirawo it is realistic tujja kifuna. Katusabe Katonda tusaasire. Ekyokubiri nayagadde nnyo Honorable Minister Henry Musasizi
engeri gya presenting budget with the summaries nga bwatuuka ku item naga nti wano sente zigenda kuba bwe ziti the priority areas are ABCD nakyagadde nnyo nga kikwanguyira mangu okubitegeera and I want to congratulate him ku budget ye yasoose. Ekyokusatu njala kutegeeza abatulaba nti bye mulaba bye twataddemu essente nnyingi bye bigenda okutuyamba to protect the gains ze twatambulirako nga gundi yaffe bwe yali mu campaign. Oteeka ssente mu security kubanga ensi bw'etabanguka byokoze byonna biyiika. So the gains obuwanguzi bwe tutuuseeko ng'eggwanga tulina obbunyweza. Walabye agriculture nga tulinnya okuva ku 1.8 trillion ne tugenda ku 2.2 kubanga mulimu ebintu bingi ebya irrigation schemes. The president agamba abantu balimye tubawadde mwanya. How do we protect this gain now? Abantu batwale ku level eddako batandika okufukirira. Abantu mulaba nti tulwanye n'ebyenjigiriza nnyo tutaddewo amasomero bonna basomero kola batya naye abasomesa ba arts badde batandise okukyankalana n'abasinga ku bo tebatuuwa kalulu nga NRM nga bakyankalana. President agamba gain ento tuyinza gikkiriza kuyiika katuddire abantu bano sente zaabwe tuzibawe. Naye n'aba primary badde baludde nga nabo bakola ki bagenda okay kale bagenda kufunira mu phases increment eri mu percentage mpola mpola okumala financial year 3 but that's okay. Naye n'abasomesa primary omuntu okufuna emitwalo 5 kintu kibadde kirina buzibu. Naye kati ebyo byonna tugezaako okunyweza ebyo bye tutuuse sente zaateekeddwa mu bulimi zimala mu bulimi kubanga bwe tuba nga ebbanga lina twewaana nti ebyobulimi eggwanga lyaffe kwe liyimiridde era ye backbone y'ebyenfuna byaffe we allocated only 2 something trillion 2.2 naye nga tuva nga bwe nkugambye twali tuva ku 1.83 ne tugenda ku 2.2 kubanga omanyi obuliawo agroindustrialization remember obuliawo twandibadde tusinzeewo naye waliwo ebintu ebirala ate ebijjamu. Ekimu ku bintu ebitutte ssente ate ffe kye twasanyukidde ennyo nga bannabyamizannyo kwe kuleeta empaka za AFCON wano. Era olaba nti honorable omusi wano ajjidde mu mujoozi gw'e Bulaaya. Naye honorable I want to donate a Uganda Cranes jersey to you. Ngenda gikuwa. Nina ya kyenvu. Naye kale that joke aside nti ensimbi ezo oba oli awo bwe tunaba tumaze biri ebya AFCON ate oba oli awo ensimbi zala naye kye twayagadde ye trend lumu twali ku 813 billion ne tugenda ku 1.2 kati tugenda ku 1.8 tuli ku 2.2 kitegeeza tulinnya nekkiriza obagaana bw'oyita mu byalo era olaba abantu nti gye bali balima ekizibu kyokka ekikyali be extension workers be tulina nti abantu abo bateeka ku magombolola okulabirira abalimi tebafunye budde bali ba misaala abo singa banaava mu tulo ne bagenda okulaba abantu baffe kubanga juzi nasanga omuntu ng'asimba emmwanyi and I had to stop my car asimba emmwanyi naye nga agiwetamu ne mbuuza lwaki emmwanyi eno ogiweseemu naga njagala ereeta amatabi ne mugamba good idea naye gy'ogiwetedde omusana gye guba omungi kuba enjuba gyegwa njagala emmwanyi eno ogikyuse bw'oba ogiwunzika giwunzikira enjuba gyeva kubanga omusana gutandika okuba ogw'amaanyi nga guyise wakati gujja kuba gugiyiseeko. So waliwo the basics gye twetaaga okusomesa abantu. Nakyo nze ndowooza budget eri very realistic. PDM oyo onayo omusigo ayogeddeko kakati ekira buli ward egenda genda mu 315 million obukadde 315 era yaabalewo bazimirukagi ate ekirungi atugambye nti n'abasingayo obungi mbofe ab'NRM ekira tuli batono kitegeeza abantu bo tuli balubatu kati abantu bo President Museveni agenda bawa buli muluka obukadde 315 obugenda okujja embalirire eno sente zayongezeddwako naye neeri gye twali tuwa 10 kwayongezeddwako ez'abakulembeze emiliyoni 15 kaya kitegeeza nti ebyo byonna bigenda kutwala era kankubwire abantu bano abali fair nze neewuunyizaako nale omusono nga tonaa kumbuuza kirala nze situlangako ku show eno nempuyira mutwe gwa opposition ng'asobola okuyimirira n'abaayo ekintu ekimu kyamanyi ekirungi ekyabaddewo nze simulabangako akuwadde birungi yes and I was surprised bano ye brain betwetaaga you can be in the opposition naye nange nsobola okukuwa ekirungi kyemmanyi ku opposition so when you did that ekyo nkyaga minisita gobadde yogerako Edwin Musasizi ku ekyo yabadde ayogerage nti mu myaka 5 egiyise gavumenti yakateeka about 4.4 trillion mu programs za gavumenti ezireeta ensimbi ku myoga kwokka rather ku PDM yokka natugamba nti by the end of this month
ba beneficiaries obukadde nga buna bajja kuba amaze okuba nga bafuna ensimbi zino 4 million beneficiaries bebasuubira at the end of this month. Yes. But ekibuuzo ekyebuuzibwa nti nga mwongera ensimbi mu PDM mu mwaka gw'ebyensimbi guno, do you really sit ne mukola assessment ku performance ya ensimbi already zemutaddemu bantu okulaba zituuse zikoze ekyo kigendererwa, oba muwongera ku pumpinga ssente mu bantu without making that thorough analysis and assessment? Kati singa obadde ogoberera President Museveni enjogera zesinga obungi, abadde agambanga ababaka ba Parliament muddeeyo mubeere mu constituency zammwe, manya emiruko oyina emeka, kiki ekijjayo, obuzibu abantu buli ki. We tubadde tusinze okubeera betrayed be babaka ba Parliament obutabeera mu constituency zaabwe. Era kyova olaba buli kulonda okujja wabawo ettuntundu ddene erigwa nti abasigaye bamala okuyitamu ne bajja entinda, abava mu east bonna baggwera seeta mukono, abava saidi eno balina matugga, abava mu north basula mu Kampala. Naye singa buli mubaka wa Parliament anaddayo alondoole, ffe tetufuddeyo nga gavumenti oba ssente abazifuna ba kibiina ki naye ba mu kitundu ekyo. Bw'obadde olaba nga President Museveni ng'alaga mu campaign n'alaga video z'abantu abamu, muntu naawe ekyokulabira kunaga nze nafuna akakadde kamu, olwo omukyala ali ekikomewo obulenzi naga nafuna akadde kamu n'engula embizi bwe ziti zigenze zizaala bwe ziti. Nakyo kitukakatako ffe ng'abakulembeze at all levels. Kababe ba RDC mukulu bamwe ne bakulira balina okuddayo bagoberere programu za gavumenti zino. Ndowooza we wali essira ly'omulundi guno President bw'agamba tukendeze ku tulo, ffenna tukyenyigiremu. Naawe mu constituency, by the way, Honorable George Musiwano ayina right ogenda n'agamba abantu mumpe ku listi y'abantu bange bagenda ofuna ssente. Bani abazifunye? Kubanga waliwo gye nali ne mbuuza abavuka ne bagamba nti mwayi mulindwa mu Eastern ffe tetufuna ssente za 30%. Naye nga ku milioni 10, milioni 3 zigenda mu bavuka mu buli muluka, milioni 3 zigenda mu bakyala, milioni 10 ku baliko obulemu, milioni 10 ku bakadde, esigaddewo 2 ze zaffe abalala. Nakyo naye njala malirize na kino nti muzeeyi yavuddeyo era n'ayogera President nti waliwo abanyumirwa okulya ssente za gavumenti, okay? Naye nga tebaagala kugenda kukola mirimu, naga abo bakeeredde. Banange abakozi mwenna buli omu waali kaba omubaka wa Parliament kowe ng'oli ku ludda oluvuganya eno ye gavumenti gy'olimu eya NRM, tuwagire ebintu bino munnayuganda bw'anaabeera obulungi. Bano ekirungi aba opposition ekibaliko nti bwe bagenda mu kalulu teri abasaba kintu, bavuma Museveni ne bafuna akalulu. Naye ffe batubuuza kiki otukoledde. Honorable Lutamaguzi, gw'omu ku bamaze ebbanga oyogera nnyo ku public debt, ensimbi ezitubanjibwa. Nabadde ndaba Minisita Henry Musasizi nga nti geggwanga by December public debt yaffe yali eyimiridde ku 126 trillion. Naye naga nti bw'oba oyogera ku bbanja lino ng'olikolako assessment, tunuulira ensimbi ze twewola kye zikola, n'atubuulira nti tunuulira integrated transport infrastructure 31%, electricity infrastructure 19.3%, water infrastructure, agro-industrialization. Naga tunulire ebbanja lino yes twewola, naye bwe twewola ensimbi zino zikola ki nannyonnyola. Did that give you some satisfaction? Nze kwawukanako n'abalala nasoma byanfuna, era bwe baleeta budget lulinga tukyagirinamu nnyo interesting ogamba bakutte ku biki. Tuziyita ffe priorities ezijja okuyamba ffenna nga bannansi. Neeno budget yafuuka okuba nga tekyali y'Abannayuganda, neefuuka ya Mwami Museveni n'akabinja ke bafuga. Era ffe tetukyasobola kuba questioninga oba abayobozi emmeka. Fact nalabye wali eringa before the budget nga n'obukiiko tebunnateererwawo ne bajja emisinde tuze kwewola simanyi za irrigation. Tuze kwewola za irrigation. Hey, abakiisiza. Kasita sipiika wa Parliament bamufuula nti no alina kuzinira ku ntoli, ne deputy speaker n'abanga alina kuzinira ku ntoli, n'obukiiko obukola assessment ku budgeting process bonna ne bubanga babuteekamu bantoli, bw'otaba wantoli they either bakugjawo oba they silence. Kakati ffe tetukyamala nnyo obudde. This is Museveni and his group's budget. It's not for you. Tolimu.
you pretend toli Nimwe mukola gamba ebanga appropriation. nze ndaba omupiira Honorable Ta. uliriza Mwe sebo mukola appropriation. nza kugamba nkugaye nasoma byanfuna so you appropriate what next the implementation No, lwaki ganti budget ya mwai Museveni. Ngambye anti kye Ng'ababaka mmwe era bw'eba yakasomwa bw'eti ebizimbe bitandika okudduka za keedi wano wake naye gwe mbuulira nti bajeti yakamala okusoma olabye enguudo zidduka amazzi gadduka kwezi kiriyo kigambo infrastructure what kye yakugambye omukulu museesizi ekiriwa infrastructure kwe bagenda kwateeka ssente integrated transport infrastructure. What is the integrated infrastructure transport? Kribabe bitera mu bi scientific word n'obizimba tusola kubibula kati jjajja wange weri wansi mu kyalo omubuli integrated infrastructure what ebyo bibeerawo ngera bwogende ew'omusawo n'akubuulya omusujja n'agutwe n'aguwa taamu gwe kulekaawo ng'olowooza nti olina ku spending a lot of time and everything okulaba nti kati kyemulina okusooka okumanya Minisita Musasizi yakugambye nti tunuulira assets amabanja gano zega financinga kimu financing what? But also otunulye ku returns economic returns jezireeta amakubo gano amasannyalaze n'ebirala akugamba badde nga ku finance committee eya parliament amasannyalaze olaba gali bulungi amakubo gali bulungi nga ne tourism roads ozaccessinga nga kanungo omala kuyita Rwanda eri amakubo amakole I'm just telling you va ku bino ebyabano banga bano bakolawo ekintu nze ndi mulabi wa mupiira waliwo tiimu ekola ennyo Jose zisinga okunyirira tiimu ya Bungereza ekola Jose nyirira nnyo naye nga bwetuuka mu kisaawe akapiira keesamba tekabaliretedi ne ku mujozi gwayo kati gw'oli waddemba okugwambala n'onyuma wali ne bakulaba bano Abangereza bagira but in reality there is nothing to show even himself Mr. Museveni is always shocked bamubuuza sente zoteeka mu PDM those trillions where are they? Ugandans are becoming poorer every day walabako kwamini nga jebyo nti simanyi azaalambula akayumba k'embizzi oba ak'enteemu yagambanga teekawo enkola sente bwe ziba zigenze nga za mazzi zirina kukola ku mazzi masannyalaze zirina kukola ku masannyalaze nguudo zirina kukola ku nguudo enguudo ne muziteekangamu sente nga zisafeesinga naye nga sente muziteekawo nze nakuwa ekyokulabirako wano ng'onkyazizza nti okuggyako kirina okutwalya either nga waggwamu essuubi oba nga yeggwe kitengejja agoberera ebyo ebya budget olaba ekizimbe kyaffe ekyo ekya palamenti Mwai Museveni kye bamugambyeko ekyo speaker ti ekizimbe kino kibadde wano ebbanga president's office eri wali speakers gundi eri wali abakulira obukiiko bali wali naye nga buli gundi bateekamu ssente empitirivu nnyo golooza lwaki tekiggwa ng'ate bazibawa nga ne kampuni ezikola ekizimbe ekyo omukulu abakakamu zigiwe ssente twalwana nabo mu nsiko kakati ffe budget eno yali badde etuyamba era abantu bakeeranga ku makya ne bawandiika egenda kuyambira wa munnayuganda owa bulijjo anti kyembadde nkuwa gwe toliimu leka kwetuuma kyotali mu budget toliimu budget y'abali saako zaabwe era nkugambye olumala osoma nga za keedi zidduka zikalina zaabwe zidduka square miles bagula ebweru bafulumya sente you are not part of the budget. You are just there ngo omusirikale akuuma banka omanyi asikali akuuma banka ezigenda okweyongera mu PDM n'enteekateeka zino endala myoga sente ze bongeddemu munnayuganda ali wansi tezigenda kumuyamba kati gwe mbuulira mpayo ffe tutambula sente ezongezeddwa mu byenjigiriza mu byobulamu kati oli akugambye nti ekizibu lwaki zino sente tezituuka ku bantu it is because members of parliament. How many members of parliament do you have vis-a-vis Museveni's administration? Nganya bala DC, deputy ala DC, assistant ala DC, ba advisor, obukolodoli lw'aba minister kati akugamba but the blame is on MPs. What can an MP do?
kubanga MP abeera wali n'agamba zino sente tusitaddeyo zigende ziteeke eddagala mu ddwaliro mwenna mukimanyi nti amalwaliro ga gavumenti temukyabeera mu ddagala. You want to tell me nti intelligence tekimanyi nti sente ziteekebwayo zigende zigula eddagala ligende mu ddwaliro zonna zitwalibwa some individuals in government.